okubanga tugujjamu katemba tugujjiramu ddala katemba tujjamu ebisoko ebitasaanye okubeeramu ne tulekamu ebisoko ebirimu. Ensonga endeese wano egenda okutalaza eggwanga lyonna Uganda. Gavumenti lye yampadde nti ntambula Uganda yonna nga mbuulirira kigambo musawo okusigaza ennono entuufu enkyamu tuzijje mu busawo. Oba osalidde sayira jjajja ddungu omusayi guno gujjeewo yerula wasigale nga walirwedde. Mumanyi lwaki abantu bagali Maama Fiina ali alaani oyingira nkulaba tolina kitujja kuntemako nze abantu banneesimbyemu senga nagwadda naye emisambwa gyange gikola emisana n'ekiro ginnwanirira yesubayi tebansobola nzenkola ekikusitekamu katemba bwe mansijanjayo omulwadde muge nti owonye okuteeza mpaayo nno emitwalo ate anundye bwe manga kusaba erutalo. Gavumenti ya Uganda yampadde obuvunaanyizibwa okutambula nga ntegeeza abasawo nti bw'oba omanyi nti watendekebwa ddala mutuufu ng'oli mumanyi wa busawo sigala ku obwo bw'omanyi. Toba ng'olina ddungu noga nti kaŋŋende ngula ekiwanuka mwongeremu oba kandeete ekifaalo mukole ki kifaalo ogenda muleeta ajje n'ebibye akusanze n'ennono zo atandike okwetaaga omusalira. Mu kumusalira gavumenti tejja kumanya ekyo ky'osalira yeetunuulira butunuulizi bw'ejja mu mbuga yo n'ensisinkana omusaayi ogutategerekese ogenda obbinyumya nti mugambe maama ndi luzira ng'okulunguddeyo emyezi 5 mukimanyi butereevu nti gavumenti ya Uganda yebadde ekyatweyimiriddeko ku ntalo ze tubadde tulwana n'abantu bebayita abalokole senga batuwera dda. Ebigambo bingi bitukonjeddwako ebigambo bingi nnyo bitwogeddwako ebimu nga n'abeefuula abasawo b'ekinnansi bye bakola ne twekanga ng'omulimu bagenda bagwonoona baguvumiriza bajjawo ennono. Kyalemeseza gavumenti otuwa ssente zaffe weeziri ebitongole ebirala byonna babiwadde ssente ebitongole babiwadde ssente naye ffe bakyaganye lwaki batulabanga abataasoma batulabanga ebintuntu lwaki oli agenda n'abeera neibawo nga mwenna muli kusaba mukola mwenna naavaayo n'akuwaayo n'aga nti oyo alina kye yasaze eggulu 8 naye nga amanyi wasaze enkoko oba mbuzi n'akuwaayo ne bakwata. Kati lipooti eyo bwegenda ku poliisi ate poliisi egiweerezayo butereevu basayidi ne baweereza nti abasawo b'e Kayunga tebalina kye bakola okujjako okukola ebikolwa by'okusaddaaka so nga tujja kwekanga nga tujja kusanga pasita nga yeenyigidde mu kisaddaaka bantu wajja kusanga pasita nga yakozesa akaana katakata neetuuka wajja kusanga pasita nga yagamba abagoberezi be nti kwata kamba kuba emigo mugalame ekiwoko 10 ng'ofuna mukisa. Ligamba nti singa onaasangibwa mu ssabo lyo nga mwemeseemu ebisaayisaayi bingi ebikalidde ku mbuga ebikalidde ku ki bajja kukwata ggwe n'abantu be basanzeewo babatwale basooke babatereke mukimanyira babatereka mu kkomera oluvannyuma batwale omusaayi ogwo wewandegeya bakukebera baba gwa kisolo bagwa muntu wekinaatwalira ebbanga eryo kiyinza okutwala emyaka 3 emeka okutta okuzuula nti guno omusaayi gwabadde gwa ndiga gwabadde gwa mbuzi gwabadde gwaki kyetutaagala kituke ku basawo baffe. Ekyokubiri singa omulwadde najjanga mu ssabo lyo n'ogezaako omukaka akaboozi avudde mu jjajja wa musawula bwentandika okwagala omwegomba ate mukole obufumbo singa anaakuwaabiranga obukakafu ne buvaayo banaasanga omuntu ng'omusandaze ejjiri takugamba neetana oba n'otandika okusandaga kugenda ensandagasi netuyita okuganga okwaffe okwedda oyi n'atana n'akuwawaabira singa wanaavayo obukakafu obukulumika nti wamukako musandaga ekyo nakyo lutalo so byebi nkulembera abasawo 28 mu Uganda abasawo 28 singa bavaayo ne batalonda gavumenti ogamba babeera ku opposition mate bajja kugiwangula abantu 28 babeera bangi 1,210
kati etusuulidde tuli ekibinja ekinene ennyo ekisobola okuwagira gavumenti oba ekisobola okuwagira opposition naye olwokubanga batulagako nti batwagala olumu tubawaayo akadde tubawagira kukirabo so etusuulidde ewa abasawo etandikwa ewa abasawo ssente bakole kati oba tunuulira nze nga nina baloza gavumenti yekola ki yezimpa gana amawanga amatabike gano agageze gajjamu abatanzania bwe batya ojjagenda okwekagala okukali kyeri ebweru nga Tanzania ngeno bagula okuziikula omuntu omuggyako akantu akati wakuwa $2 million omwana ali ku kyalo talina mulimu talina ssente omusuubira kola ki gavumenti nekirala eveeyo abaana emirimu abaana bali aido nga tebasoma tebalina mirimu ensonga lwaki bagamba nti abaana tebakola tebaagala kukola abo ababa bakoze ebisusse nga okusaddaaka abaana okwagala okukola ebintu ebikontana n'amateeka ne constitution abo bo butereevu bajja kugwa mu bufu bwaffe bakwatibwe bavunaanibwe then batwalibwe mu mbuga z'amateeka basalirwe baweebwe ebibonerezo abatuufu kubalwa nsonga mu kibiina okufuna certificate waliwo kaadi gy'osooka foomu gy'osooka okwewandiisa nayo ku lukiiko olwa district mu gavumenti eriyo era foomu abasawo abatuufu bajjuza foomu eyo era negenda owala DC era nkakasa nze nzitwala gye ziri nnyingi nnyo nga kuliko eyakutendeka abeerawa gwobeerawa nga kuliko n'akafaananyiko oba okoze ekikolobero bakunoonya nga n'ekifaananyi bakiraba mu district yonna mpeza emitwalo ena mu district abakabadde okwewandiisa emitwalo ena abo sijja kulimba nti nsuubira abantu bwe bati abatannaba kwewandiisa olw'ensonga nakati oyinza okuva wano n'owulira nti lubaale akutte oba omusambwa gukutte gundi ate naye ne yeeyongerako